obwo obusungu obwa Bobi bwe balina nti balina buli kimu. Taata akuze naye nga yalina nnyini mmundu, akuze ne taata nga yalina nnyini nnyonyi, akuze ne taata nga yalina nnyini buli kimu. Ye abadde awo ng'akula bukozi ng'omwana akula nga talina faida, akuna faida, tali well nurtured okuba nti kubanga singa abadde well nurtured teyandiza okusereero ku bizibu bya Uganda. Ne bwe bajja okujja kuba banoonya ki ekiyinza obbatunda, ki ekitunda Kyagulanyi dissent against government, n'agamba agenda kujjawo NRM. Omwana ayagala tugamba nti NRM nkoze ensobi naye nga NRM ekitaawe. Obwajje no bwalina ze zimu ku nsobi ze NRM. Kubanga bo bakusiigira ekifaananyi PLU kiki ezimu ku nsobi ze tulina nga bannayuganda kano mukawulirize nnyo kwe kuba nti NRM yaleeta amagye gano ne gaba nti olwaleero gayaproducinze omuntu nga Muhoozi kubanga amagye agatandibadde ge NRM tetwandibadde na muntu nga Muhoozi aleeta ntata mu ggwanga lyaffe ng'ali mu magye. Akubye ki? Kubya ki? Eyawa ko mundu wantu wonna yagende n'omupalesu Lightning Thunder yadana sepiki ngate bazisikiramu Lusene obola ne bava nazo Masaka. Ono jeno nagawa DNA kyayinza okukola kukuwamba kukutulugunya n'ebyo byolaba mu kooti Kayongo. Ontegera bulungi. So n'okuba nti abantu baffe baatemulwa, abantu baffe baatemulwa Kayongo nga batemulwa amagye aga Bamuhoozi. So bw'avaayo n'agamba nti asobola okutemako omuntu omuto towakana Kibalama yabula, Kanata yabula. They disappeared in Uganda. Ababawamba bamanyiddwa. So si kya buti okuvaayo n'okyogerako n'ogamba nti manyi kye mwagala ate kye baloota. Mwaruwa bagezaako kumutemula ne batemula driver we abalagira atemulwe Mwaruwa bakuwako lipooti bakoze buli kimu Kyagulanyi akyayibwa abantu bakoze buli kimu ensonga ya Kyagulanyi abantu ebakeete basibye abaana baabwe batemudde abaana baabwe basosodde abaana baabwe batulugunyiza basanyizawo ebyenfuna by'abantu baabwe byonna nga babikola in every department byanfuna bya buyigirize byaki byonna. It is about the manifestation of the existentiality of Kyagulanyi and the idea of the power of the people. Ekibalemye kakati ne bwolaba ono nagamba nti this one is at the helm of the military kuba naye yakaaba nga bwolaba musinguzi bwe yakaaba mu revenue nti bampe nange nkulire ku revenue nono yakaaba eka n'asiita ebigere nti baba zena mpa ku bukulu bw'amagye ne bamuwa naye nga it's not by qualification, it's by DNA. And there's dissent ekiruma Kayongo mu bino byonna. Kati olwaleero gwe CDF olwanagana ne Lweru kati kyawo Kyagulanyi mu picture kuba Kyagulanyi mulwanyirizi wa